Omusumba w'obulabirizi bw'e Luweero Wilson Kiseka akubiriza abazadde wamu n'abayizi okubeera abasaale mu kutaasa obutonde bw'ensi nga basimba emiti. Bino abyogeredde ku mukolo ogw'okusibula omusumba Hannington Suubi owa East Busoga mu kifo ky'obukulu bw'essomero lya Buzibwera SS mu ggombolola y'e Bamunanika mu disitulikiti y'e Luweero. Lino lyeyongera eno ku kizimbe okuyembe gye bakoma okuleka mukulabe gweyongereyo buki bweyongezi ye bayita environment. Awo kwe kubayita abaana bwe bayita omuntu bwe buyigiriza obusuuka nti n'omuntu afa ku environment emwetoolodde. Omulamuzi Kiseka mu kwogera kwe ategeezezza nti bannayuganda bangi beegumbulidde omuze ogw'okutema emiti ate nga bwe bagitema tebazzaawo. Wano wasabidde abantu okwongera enteekateeka z'okusimba emiti mu bitundu bye bawangaaliramu basobole okukuuma obutonde bw'ensi. Omukolo guno gwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo omubadde Cissy Mulonda amanyikiddwa ennyo nga Maama Luweero era nga yaliko omubaka w'e Luweero, ssaako ne Robert Ssekitoleko ng'ono ye mubaka w'e Bamunanika. Cissy Mulonda awaddeyo ebyuma bikalemegezi bayambeko okusoma ebintu eby'enjawulo n'okuvumbula. Olwaleero nange negase era ng'okwo nendeeta computers okulaba ng'essomero libeera mu kyalo naye nga liri ku mulembe kubanga bwe mulembe gwe tulimu kwa IT. Ate pulezidenti waffe alumiriza era ayagala buli muntu tuve mu analog tuve mu mutimbagano. Nsereka staff quarters ebyo byetwagala okuwulira si bbaasa zino eziyita obuyisi mu kkubo ezo zeerabirwa mangu. Kati olwaleero ekyo kituze okwebaza n'okwongera okwagamba bazadde mukole olubimbi lwammwe, abasomesa mukole olwammwe n'abalala bonna abakola emirimu egya mugikole to your best. Uganda ebenyumirizeemu naffe tubenyumirizeemu n'abali bataliiwo bali bisango. Omusumba Suubi aweereddwa ebirabo eby'enjawulo ng'akabonero akamulaga nti asiimiddwa. Ye Bishop Gordon Muwanguzi addidde munne mu bigere alaze nga bw'agenda okutandikira awo oli waakomye naddala mu nteekateeka ey'okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Mukole olubimbi lwammwe, abaana mubawe ebyetaago ng'ebitabo ebikozesebwa kusoma practical books, musasule ekyemisana kubanga okuliisa abaana kwammwe, kale naffe abasomesa tukole omulimu ogwaffe ogw'okusomesa.